ebintu bituukemuuko ekisanja kino ebintu eby'obubbi bikendeezebweko taata abantu bakwate kale ezo taata madde nsaba taata maliriza sijja kwogera bingi naye manyire oba bananzita simanyi naye nsaba taata ngende mbuuzeeko ku maama eddakiika emu taata kale njagala bafune contract yo ezo sente za groze mwogerako taata kati eza PDM ziri zitya ate ezo bazituuse bulala ezo ziri zitya ezo bazituuse taata bulala teziriiyo okujjako bazitwala mu bitundu ebirala ng'ewa Nabbanja mu bantu abakulu abakulembeze be batyatyako waliwo abafunye naye waliwo ebitundu nga tebafuniddeeko ddala muzeeyi waliwo abazibba sebo taata abo abazikulira bazitwala baziwa be baagala baani baziwa be baagala sebo baziwa be baagala yesebo buli muntu awandiika famire ye oleeta endaga muntu n'amugamba bw'oli luddawa leeta endaga muntu yo w'Emasaka afunira na Luweero kyala yeevuddemu n'agamba kambyogere yakozesezza n'akagambo oba tebanzite kubanga munange naye akimanyi nti waneeno mu Uganda w'oyogera amazima bakutta w'osirika bakutta n'asalawo n'agamba kambyogere ekinaaba kibe amugambye nti taata n'obwombeefu obungi nti munnange ebyo byogamba tebiriiyo abantu bakwate sente baziridde bewosuubira mbu zituuse gye genda tezituukayo ago ge mazima nga tukyali awo twadde tuli awo ate ne zireeta ne Betty Kamya ng'alaajana anti babagamba nti mpaawo atalikaaba abandaba era abampuliriza nze Betty Kamya Tulwomwe era nkola nga kaliisoliiso wa gavumenti ya Uganda nze kwogera ku buli bwanguzi obulyake n'obukenuzi nga bino ye mulabe namunzisa abonyabonya bannayuganda mu malwaliro temuli ddagala na bikola ebyetaagisa si kuba gavumenti talina ssente wabula lwakuba ssente gavumenti beeziwa okugula eddagala bazeddiza ne bakola mu byabwe enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizisa abakyala ku kkubo nga tebannatuuka mu ddwaliro ab'ebyokwerinda ba Uganda basula bubi ekyennyamiza emisaala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi si lwakubanga gavumenti erina ssente zikola ku nsonga ezo naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawo ssente okukola ku nsonga ezo ssente bazigabana bannayuganda ne badooba kumpi buli nsonga yonna ekunyiga ng'ekwata ku buweereza bwa gavumenti bwesaanye okutuusaako kitwale nti lwanguzi bukenuzi bulyake na bulabbayi buyite obubbi obukutta ejjendu mu Uganda bannayuganda bambi muwa omusolo era eri gavumenti naye mufuna kitono nnyo mu musolo gwe muwa okugeraageranya ku kye mwandifunye lw'ababbi abali mu gavumenti abeegabula ssente zammwe gavumenti yaleeta enkola ez'okukulaakulanya abantu kinnoomu nga entandikwa bonna bagaggawale emyoga ne PDM naye era nga ssente bazibba ekiziŋŋamizza enkulaakulana mu ggwanga lino abantu ababba ssente nno mulooza nti babeera bangi baalubatu Uganda eno erimu abantu obukadde 45 naye kwabo abantu nga 35 bokka be bakola mu gavumenti ate era ne kwabo abantu nga 10 ku buli 100 kwabo be batuuka ku lujjuliro era abasobola okwebegera ne baleka abangi nga bali okunkumuka oba busigaddewo kino kitegeeza nti ku bannayuganda abaweereddala obukadde 45 abakungu ba gavumenti 3.5 bokka be bagabana ebya Uganda kyenvudde nzija wano ku mukutu guno okubasoomooza bannayuganda bannange nga mbuuza nti mukkiriza
abantu emitwalo Yes, ate munanga amawulire ga accidents zifuusa accident waneno mu ggwanga Uganda. Munange buli wamu accident weeziri naye ate ennaku zino oba okyali awo omuliro oba okyali awo ekizimbe kigudde oba okyali awo ate ssaawa yakakatuulira nti munange takisi yasaabadde abakyala ababadde ku kkubo nga munange beeyiya nga bookya kasooli muwogo twala tugende era abamu ne bafiirawo. Amawulire agakagwawo kino tekiri fantastic nkiddemu amagezi gazze kitalo nnyo kitalo ddala abantu b'omu Kiganda bagudde mu nnabe nkiddemu amagezi gazze gwe wenna ng'omanyi Kiganda ku poliisi Kiganda kasokoso omusajja ajja emmotoka eri waggulu neemulemerera okusiba najja ayingira abakazi abatunda kasooli abatunda ennyaanya abatunda mukene n'ebafootoolafootola bonna era kigambibwa 5 bafudde wabula ng'omusanvu bali mu kupookya n'ebiwundu mu ddwaliro. Katusooke tuleete updates. Mawulire si malungi yadde n'akamu era nga embeera eyo munnange kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okusabirako abo munnange abali essaawa eno okupookya n'ebiwundu ate era ne tusabira n'abo abavudde mu bulamu bw'ensi eno nti Mukama abawa ekiwumula ekirungi. So nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo munnange Honorable Betty Nambooze yagenze n'aba nga akatema abantu nti abasirikale bammwe boogera ebigambo bino na bino ate munnange tetumanyi oba bakulu banaakitwala batya be bamanyi naye ng'amazima googerwa. Afunyeyo n'abaana baffe abagamba nti abasajja babakuba emigo nga bwe babagamba nti ekitubakubya muluddewo okujjako gavumenti enembi katubakube mulabe ennaku mulyoke mwanguwo gijjako. Kati ndowooza mulimu n'olutalo olw'omunda ng'abantu abamu naddala abasirikale abatuufu nga bawakanya abasirikale abakyamu abali mu magye gano. Omanyi kiruma nnyo okulaba eddenzi gye livudde nga terimanyi na bya kisirikale naye nga bagambye lyerikamaaliwo kati wabaawo sabotage. Singa tuvuddeko eyo munnange waliwo omwami agambye nti bannange nze mbadde mu Kristaayo awedde emirimu naye mbivuddemu. Lwaki agamba ddiini agyawulidde lwa Archbishop essaawa ya kakati omukulu amanyiddwa nga Stephen Kazimba Mugalu olw'ebigambo gye bivuddeko awo bye yayogera essaawa ya kakati ebibuutikidde omutimbagano. Kale mpulira obusungu badde musajja mu Kristaayo kanjagala eddiini yange njagala kyaki yange emyaka gye nnina ku nsi nga tosobola kunkyusa kuva mu ddiini yange nga ne bwombulira otya enjiri tosobola kunzija mu Kristaayo tosobola kunzija mu Church of Uganda. Niraba akasajja kamuzimba Mugalu ekaveri ne katusesemmera nga amaze okawa sente z'ekisiyaga ne kakwata basa y'ekisiyaga ne kasesema. Abaana b'abandi babatta awatali musango babatulugunya awatali musango babakuba awatali musango oli kutambula butambuzi oli n'amukuba emigo n'amukuba amasasi. Kasajja ne kasesema nga abaana ebakyokoza poliisi. Kanjira nesigamako mu bakatuliki kuba sinalabayo faaza asesema bya kisiru nga saidi eno gye mbadde gye nazaalibwa mu ddiini yange. Kanjira nesigamako mu bukatuliki. Kazimba Mugalu bw'oliva mu kukulira Church of Uganda ndiddayo naye akaseera kooli nga gwakulira Church of Uganda kati nfuse mu katuliki kanjira mbeerako eyo ne mu bakatuliki we munaabeeramu asesema nalya sente z'ekisiyaga nga faatha nja kudda mu busiraamu nfuukire ddala omutujju kubanga bw'obeera omusiraamu guba musango bw'owagira Bobi Wine guba musango kati kanja kubeera n'emisango ebiri. Kasita mu bakatuliki mubeeramu ayogera faatha yenna ayogera nti poliisi oba ki oba abaana be bakyokoza poliisi oba NUP erina obuzibu kasita faatha yenna ayogera ekintu bwe kityo nayo nga nvaayo nga nfuukira ddala omutujju. Mugalu bwe bikyalanda ebigambo ebyo tebyasanyusizza abantu abasinga. Bannange oli muzadde ebigambo ebyo nga babigambye mwana wo yali ku kitanda yapookya n'ebiwundu yali mukomera sibiddwa emyaka nga ne mu butuufu tatwalibwa na mu kkooti naye omuntu n'avaayo n'ayogera ebigambo bwe bityo ate nga munnaddiini
so kyevula abaana bavuddeyo ne bagamba abasajja ba bishops abenjawulo abagenze nga bafa naye nga boogera ku nsonga eziruma abantu nga tebalaba nti batulugunya omuntu ne basirika naye Kazimba Mugalu olinga atali bishop amazima ddala olinga omusamize ate omusi alina amayembe agasala abantu ku kyalo musajja gwe tukyaswalira ddala ojja mu kamera n'ogamba abantu be basomooza poliisi ne bakuba amazima ddala ng'omanye ekigenda mu ggwanga batta abantu bali kumenya abantu emigulu bagisiza abantu ebipiira tobyogera nako osirika busirisi bayibuli ekyo kyegamba mutubuulire basajja mmwe bwe tuddawo ne tubatyobula ne mugamba nfe tutyoboola abantu b'ebitiibwa naye nga mazima ddala mulemeddwa okutulungamya nga bwe kyandibadde Kazimba Mugalu mu musajja gwe mazima ddala oli muzadde ozadde abaana basobola okikola omwana wo n'osirika mwagala kisoke kuva tobola bagamba nti nno oli mutemu Omunyarwanda eyali planted mu society y'abakkiriza naye nga tobeera nko bishop mu bulamu bwo bwonna bambi teri ayagaliza muntu kufa naye ate oluusi ebigambo ebimu omuntu kimusuukako agenda okwesanga ng'akyogedde munaye n'agamba nze yayogera ebigambo bino naye nga embeera yeefusinga omuntu okwogera ebyo kino nno kiraga nti abaana bamalirivu nnyo era okumanga abaana bamalirivu waliwo n'omwana omulala avuddeyo n'agamba nti nze baŋŋamba lwaki ojoininga struggle wonaafiirayo nti ne mbagamba nti wenfiirayo nze ajja kuba afudde si ggwe asigadde emabega nsaba munnyambe muntambulize vidiyo eno etuuke ku famire yange bana abantu ba famire mundeke ate bamubyobufuzi bajja kutta we baba banzita munkoleranga ekintu kimu nga munziika munteekakangako ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange ekyokubiri ekirala mukikwatanga ne mukiteeka munda naye nze sigenda kulekeraawo kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu mpaka ng'ensi yaffe tumaze ogikyusa malirivu munnange omuntu wasalawo aba asazeewo ate munnange yes bo bafuti soldiers balabudde ne bagamba nti bassebo tusobola okulwana singa tuba twasazeewo naye ffe twagala ebintu tusooke tubituwale mu bukkakkamu era twagala buli kimu kibe nga kitambula mu mitendera nti naye wonyigiriza ennyindo ereeta omusaayi singa munaatulemerako njagala mutegeere bantu mmwe nti tulina amaanyi tulina ebyokulwanyisa byonna naye lwakuba ffe tubadde tetunaba bijjayo bikozesa biguunizi byonna twabyeexposinze ku social media ne tubiwooninga ku ground tubijjeko ebikookolo biri luddawa eyo problemu eri solved tewali kintu kye tutasobola kusolvinga wansi awo weewaawo ejjoogo lyonna eritukolebwako kuba tetunaba kusituka ddimalawo bwe tukeera ku makya ne tugamba nti enough is enough buli kimu tusobola kubanga bali mu kutya buli kimu kiri ku saidi yaffe pulezidenti yasituka n'atugamba nga ebintu bino naye nga tetubimanyi nabagamba Yesu yanaaza abasajja ebigere abayigirizwa n'ababuuza kino kye mbakoze mukimanyi nga tebakimanyi His Excellency Kyagulanyi yajja n'atubuulira ebintu naye nga tetubimanyi senga twayanguyirawo okutambulira ku peesa emu naye senga twatuuka dda naye bambi abadde atuwalula nga tetujja mulabye kati nze mbuuza abakuumaddembe ababadde batukolako effujjo baliwa ffe twateredde bo be baatuzizza mu layini ffe twateredde oba bo be baateredde Uganda zuukuka tubuzayo ennaku mbalire ku ngalo twenunule bwe tuba tusazeewo twalonda by election y'Ekyaddondo ya His Excellency Kyagulanyi nga tulonda nkyukakyuka okuva ku lw'enkyukakyuka n'ekola ki n'esimbibwa n'etandika mu ggwanga Uganda mu butongole Nalukoola yalikoola ebyazikamu eyo revolution ya 2018-2019 Nalukoola koola waliwo ekyokukoola kitereere nga 13 twandyenunula kiddemu kiwulire nga 13 twandyenunula 14 kuba tulonda 13
14 twandyenunula. Nkiddemu okiwulire 14 twandyenunula. Nga 14 twandyenunula. Bannayuganda musituke kubanga ffe tuli ready. Side eri ready. Nkiddemu okiwulire 14 temutuula mukikole nga bwe mukoze. Senga tweyongereyo munnange ate ye Alex Luswa Luwemba ne mukulu Moses Nsereko bwe banoonyeza akalulu ndowooza ne balaba nti munnange ebintu biganye ne basalawo munnange ne bayingira motoka ne batandika okubanga boogera ne banyumya ne bagamba bo basazeewo ndowooza banoonyeze wamu akalulu. Olaba Nsereko olaba oganye okwebaza Sekiri ku ambulance olunaku olwalire kuyambye Nsereko awo nkuggyeko engalo kangutwale gy'olaga. Nga tuyongera era n'amawulire ag'enjawulo munnange chicken avuddeyo okwewozaako. Waliyo Twitter handle ninga eraga nti erimanya ga chicken nga yagenze nekwata ekifaananyi kya Solomon Kampala ng'alina girlfriend we nakwata n'ebifaananyi byawa Olivia Katende nga bali mu kkomera n'abiteekako nga agezaako kwensinyuwetinga nti Solomon Kampala ali eri anyumirwa bulamu ate abalala babonaabonera mu kkomera. Wabula kino tekyalese abantu kyekimu. Omwana mulenzi Dax Vibes ono nga muto wa Bobi Wine pulezidenti waffe omulungi n'avaayo n'abanga alambulula ensonga ezo era naye bwe yazzeemu kale yazzeemu posti eyo naye kino tekyalese bulungi chicken n'avaayo neyewozaako nti munnange nzoye Twitter handle yo si yange. Yo fantastic kakati waliwo Twitter handle eyo gye mulaba waggulu awo ngenza okuvaayo okujoogerako nga bannange kifuusemmo Dax Vibes amaze n'agipiininga ku page ye ya Twitter handle eyo nga njogera nga ntya Katonda si yange nze mumanyi omanyi amabegako awo nali nga postinga video ezikwatagana ku Bobi Wine ng'abantu banvuma nnyo mu comment section nga neebuuza banvumira ki kumbe biviira ddala ku Twitter baganda baffe abalungi abali eyo nga gwe owulira oyagala chicken n'amannya ga chicken gakusanyusa ate ng'owulira amannya ago oyagala gakozesa mu bukyamu obeera onyigiriza nze. Twitter handle Dax Vibes yagipiininze Frank Antambi yaginshiyalingira kato switch abaana bagishiyalinze bangi mu inbox nga baŋŋamba ne mama yagishiyalinze n'aŋŋamba chicken ate biki bino bye watandise nze sisobola kudda ku President Bobi Wine n'entandika okumumanyira n'okumumookinga mu mbeera omuvubuka ono gy'akola simanyi oba muvubuka oba muwala singa waliwo enteekateeka gy'osobola okumanya omuntu akozesa page tracking wise ne tumukwata ne tulaga ensi nti sinze omuntu oyo takikoze bwe busoose nagenzeeko mu page eyo n'enscrollinga wansi apostinga poni apostinga ebintu bingi so bakanda bange abalungi eyo Twitter handle si yange omuntu agikozesa amadde nkusaba okikola mu bukyamu bwe kiba kisoboka gidiriitinge kubanga bwe nfuna engeri gye basobola okutrackinga omuntu ne bamukwata for this time round ngenda kukukwata nkubuulira mazima I'm going to arrest you. Ebyo bitambula munnange waneno mu ggwanga Uganda naye ffe nga we tuli okubanga tugakutuusaako era nkugamba bugambi nti mukwano oyongera okubanga wonywerera ku mukutu guli gumu gwokka that is NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga munnange kekadde subscribinga womala okusubscribinga ng'onyiga kadde ebisigadde tuzikalira nywera byonna nja kubanga ngakubeera nja kubanga ngakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde munnaffe abali mu kisiibo mwena mwebale kusiiba era ate gwe wenna munnange oli eyo ng'olinako okwata oba okajja mu nsawo oba munnange okajjewa n'osiibulula oyo yasiibye munnange okola kyamaanyi nnyo era ngamba bugambye nti Mukama Katonda akuddizeewo akuwe mu bungi munnange akuwe n'ekyo ky'osinga okuba nga oyagala mu bulamu bw'ensi eno ffe we tuli
era munnange ate abaganda baffe naddala abali eyo emitala w'amayanja naddala abali mu nsi z'obuwalabu nga mukola munnange omulimu gw'amaanyi essaawa yakakati mu kisibo kino tebiba byangu n'akamu naye mukama yasinga okumanya buli kimu ayina ensonga lwaki munnange yakujja gye yakujja naaba nga akutwala eyo gy'oli tusuubira birungi byereere mukama akuteeremu obwangu webale kubeera naffe tusiima nnyo era tusiimira ddala sigala naffe tovaawo